tuyise nga tujja wano eno okufuna we tutuula tukole eno story, omuvubuka agambye mbadde mmanyi ayambadde lugoye olwa yero. Ekyo kyoli mu kulaba si lugoye wabula ye skin ye, kuliko eddagala olw'obulumi bw'ayitamu agezaako okufuna treatment. Nga omulaba olugoye lwolaba yene ya papo, ekisigadde si lugoye wabula omuliro we yajja omuliro nga story wagenda okubeera nga tutuwa n'obulumi bwalimu, ensonga lwaki nsobodde okubeera nga mukuleetera wanene kyalinga ennammwe tomanya muyinza omuyambako okuvvuunuka obulumi bwalimu. Ansooke n'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya, alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa, tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi addeyo asome, bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka. Kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala, emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery, feesi, ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala akanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono, buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo wo. Yes, nkwaniza nnyo wano ku SMX Media nange mu SMX wanene tubeera ne updates buli lunaku buli kiseera. Story wejja bwe tugikuwa naye ekisinga okubeera ekikuntu wano ku SMX Media stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Zino si ze stories ezitera okubeera nga tukola kubanga mutumanyi nnyo mu entertainment stories. Buli lunaku tuteekayo entertainment stories naye waliwo ekintuuseeko olunaku olwaleero neŋŋamba nedda we sitakola mulimu guno eno ebalimbuuza kikyo wakola nti nabawa olugambo lwa Gravity ayimba ebiyimba bino, nabawa konsati y'ono nga bwe yajjula, nabawa konsati y'ono nga bwe yamusala. Neŋŋamba ku guno omulundi kankyuseemukko ku ngeri gye nkwasaganya story wadde eno si entertainment story naye tujja kufunamu ekyokuyiga. Waliwo wembaddeko nsuubira nammwe mwali mubaddeko mu bitundu byammwe abantu ne bajja nga basaba obuyambi obw'enjawulo oba ne bajja ku dduuka lyo oba ku bizinesi yo, naye mazima ga Katonda wentunuulidde mwana muwala ono nga zze wembadde nkolera wensinzira okubeera nga mbaweereza ekintu ne kinkwatako neŋŋamba nyinza okubeera nga sirina ssente ze nsobola kuwa naye ninayo ba SMX Media Kings and Queens nga bwe basubscribinga ku SMX Media nga ngenda kwewombeeka nnyo neera gwe wenna atalina kyasobola kukola oba kusindika ku ssimu ye at least osharinga esitoori eno tomanya gwogisharringidde ye ayinza okutaasa mwana muwala ono n'obulumi bw'alimu. G'amazima mutunulako butunuzi nga waali n'otegeeramu neera ali mu bulumi obw'enjawulo. Agenda beera nga atunnyonnyola story ye enkutteko ku mutima konze nedda kangikwate sobole okubeera nga ndisharinga nammwe tusobole okubeera nga tumudduukirira tusobole okubeera nga tumuwonya obulumi bw'alimu. Yeebaleko tosobola okwogerako nnyo oba tosobola nnyo. Amanya go bakuyitana Babirye Sumaaya. Kyekyatuuka okubanga mazima ndabira ddala omuntu atulaba oyinza okugamba kubanga waliwo we tuyise nga tujja wano eno okufuna we tutuula tukole eno story. Omuvubuka agambye mbadde mmanyi ayambadde lugoye olwa yero. Ekyo kyoli mu kulaba si lugoye wabula ye skin ye, kuliko eddagala olw'obulumi bw'ayitamu agezaako okufuna treatment. Nga omulaba olugoye lwolaba yene ya papo, ekisigadde si lugoye wabula omuliro we yajja omuliro nga story wagenda okubeera nga tutuwa n'obulumi bwalimu, ensonga lwaki nsobodde okubeera nga mukuleetera wanene kyalinga ennammwe tomanya muyinza omuyambako okuvvuunuka obulumi bwalimu. Kyekyatuukawo
wajja kyali kiti Najjira munju ki ekyaliwo wajja oti kandi banso okubabulira story nga yewe yali yajja oti okukwokya kyali kiti muganda wange yakuuma kambe n'agiteeka kumpi n'engoye n'ekwata ebintu bye bo baafa muganda we yafa baali bameka baba baali bamu mu nyumba mwalimu abantu bana nze owokutaano baali baganda bo bonna maama taata bo baali ludda wakuula masannyalaze gaali gagenze oba bulijjo mukozesa kandi gaali gagenda nga mulina amasannyalaze taata ne maama bo baali ludda wa nabo baafa bo baafa dina muogo omuliro oba ogundi baali bameka abaafa taata ne maama yafa ne baganda bo gwosimattuka otya bantaasa butaasa okunzita bantwala mu ddwaliro kati owulira otya nga mpulira obulumi ekifuba bimunda mu munda mateka mu mubiri namwe owuliramu omuliro kati abasawo bo bagamba ayagala ssente okunziokulongoosa ekifuba kye baagala bukadde miliyoni 2 tulina bwe tulinayo baagala miliyoni 2 nekitundu okumulongoosa basaba wanene mu Uganda oba mutwala wabweru mu Uganda ku ddwaliro ki Ntebe Children Hospital. Entebbe Children's Hospital gye basaba miliyoni 2 n'ekitundu kati sofa treatment obadde ogikwasaganya takwana nsuubira lino ddagala eryayerwa eddagala ly'omuliro mitwalo ebiri emitwalo 2 sofa lyemukozesaako okusiiga lunaku buli lunaku mitwalo 2 tukaatanga mino sonda miliyoni 2 n'ekitundu okulongoosa mu mazima ga Katonda ono omukyala ye nga w'omulaba neera ali mu bulumi naye ate si ye mwogezi nga we muwulidde naye sofa ekiriwo nti twetaaga miliyoni 2 n'ekitundu nga nkiwa bulungi nnyo nti n'omuntu omu yekka aba asobola okukikwasaganya kabeere mama Fiina nga yakasheyalinze kano ka vidiyo ne kamutuukako abeera asobola okukwata miliyoni 2 n'ekitundu nina mukwano gwange Spice Diana alinayo ne concert ennaku z'omwezi nga 10 January yes Spice Diana muntu wange nnyo Spice Diana asobola okukwata miliyoni 2 ezo n'ekitundu n'aziwaayo mama Fiina nina abantu bange bemanyi kabeere Lydia Jasmine naye mukwano gwange ng'omuyimbi asobola ozikwata ezo ssente at least sharinga emubeera mba diehards baba abantu at least basobola okwekwatakwata manager Roger actually manager Roger ye muntu akola ebintu off camera naye n'asobola okubeera nga amala ekizibu kyonna manager Roger ye manager wa Spice Diana ne manager Roger bambi at least tusabe abamu kwabo abantu bemmenyeeko abatonotono batukwate ku miliyoni 2 n'ekitundu nyingi naye ate miliyoni 2 n'ekitundu ntono nnyo ku muntu omu wali mu kirasi ki wone emyaka emeka n'emyaka 10 wali osomera kusomera ki mulimu ebintu ebirala byeweerabiraawo bobongo ob'omutwe tubwafunako buzibu kubanga ndaba ne feesi ezinga omuliro gwe gumu ogwakootako olunaku nera neeno mazima ga Katonda kimpeddeko naye at least point gye tuliko yakubeera nga tusaba buyambi omuntu yenna asobola okubeera nga sharing eno story at least osobola okubeera nga obawa obuyambi ennamba y'essimu katugisome osobola oteeka ku nnamba yaabwe direct bw'atasobola kubeera nga obafuna direct ennamba yange y'essimu ebeerako osobola okunkubira n'ongamba SMS badde njagala kulocatinga bano abantu tujja swabu nnyo okubeera nga tubalocatinga ennamba y'essimu ogimanyi oba waliwo gwali naye sebo ennamba y'essimu eri 0789 0789 53 53 91 91 34 34 ereeta manya ki ereeta Namuyaba Angela. Namuyaba Angela yani yani Namuyaba Angela yali sister wa mama we anti wabera anti we abeera anti we
naye aba muyita maama. Abeera muyita maama. So gwe okola ngani? Nze mwana wa Mwayinazeera. Okay. Baganda be bonna baafa kati. Nze maama wange muganda wa maama w'oyo. Oba okitegeera ekyo. Kati gwokola mulimu ki? Nze njiriba mu Owino. Kati ofunayo time kati wenfunayo time ng'eno nga mutambuzaamu asobola ofuna ku kasente kuba kati n'emirimu egyange nganze kati saawa zino ziyimiriddemu olwoyo kuba kati baagala mutwala bamulongoose naye sente teziriiwo ate nganze wenkolera ne jjajja muliko tetulina nti tulina kye tulinaawo ate ne gye nkolera zisobola kujjayo sente zisobola mulabirira kuba nganze omuntu ndina okubafunira ekyokulya. On top of that, otambule naye on top of that n'eddagala. Yes. Okusinza omusajja ali mabega guno gwe nkwasiza esimu yange sobola okubeera nga tukikola cap sobodde nafuna kamera yange kubanga ebadde wala nengamba kino ekintu katukiyiseemu mangu obako obusembayo atirisi nga tumalirira kuba obulanga eri abantu bonna bonna basobola okubeera nga bakudduukirira. Sagala olukume ku kya milioni 2 wagambye 2.5 sagala bagire zino ate ng'eziddako treatment eddagala after nga bamaze okulongoosa nabyo bwebiri awo. So badde osaba sente mmeka? Osobola okulongoosa ekikulu. Sumaya agamba nti nenda yakuba oliwona amala okujjanjabwa era ojja kuba yeetaaga eddagala. So that naye yenna alina abeera agenda otuyamba at least abeera asobola okukiraba nti ye obeera ludda wa akatawuni bakayita bati nayina gyabeera wali erigundi Kirinnya bigo eyo Bombo Road Kawempe Maganjo Kagoma Kawanda deni n'okyama mu ekyo ekikubo ekyo ekyambukira Kawanda Dabenaza abamanyi Dabenaza awo n'oyambuka awo n'okyama bwoti gye mutambudde okuva eyo kuva ku makya tetutambudde boda yeturese mbadde ntidde kubanga gyembeera akafoon kamaanyi naye gyembeera walako mbadde ntidde okusinziira bayirawe n'omusana gwennyini gumukosa nti atambulira mu ambuleera just lwakuba wano tutudde waliwo akasiikirize kati ono gwatambudde naye ambuleera yagikutte tusaba buyambi miliyoni 2.5 n'omuntu yenna yenna asobola okugattako ku miliyoni 2.5 kubanga wuli yakoma mu P4 okusoma sofa abadde nagundi ebbanga ki kukyanga omuliro gumoki kati myezi 8 ng'ali ku treatment katusabe Mukama Katonda tuyambeko ati tusobole okufunayo omuntu muzira kisa ne wabeera omu asobole okubeera nga atuyamba naffe ffennyini ba SMX Media Kings and Queens abasigadde babeera bagaanye okubeera nga batuyamba tusobole okwekwata ku 10 olwo lwolina ku 20 omulala n'agattako 5 omu n'aleetayo 1,000 omulala n'aleeta 2 mazima ga Katonda omwana ono asobola ogenda okulya ku Christmas y'omwaka guno eno nga bamaze okubeera nga bamulongoosa at least nga ajjanjaba bisago byakumala kumulongoosa naye obulumi bwalimu g'amazima bungi engalo ozitunuulira g'amazima twaliwo kyasobola kukwasaganya n'engalo ze kubanga zaagongobala skin yeesika olw'omuliro engalo nezigira nina bbeera nga nzibalaga mu close up nti engalo skin yeesika olw'omuliro then nazo ezigongobala n'okufuna omulimu gwanasobola okubeera nga akwasaganya oba okugenda okusoma the natis n'abibaleetera mu paati nga nze okubeera nga mbeebaza nga nkimanyi bulungi nnyo nti mugenda sobola bulungi nnyo okubeera nga mudduukirira omwana ono Smile nakato Smile babiri Smile yes katusabe Mukama Katonda atuyambeko abantu benjogeddeko artist manager Roger oba Spice Dana oba Lydia Jasmine gyegimu ku mikwano gyange ani awo omulala gwentera okubeera nga njirawo omubiri Fefe Busi Tomuddi yes ekivulo kyakamala okubeera nga kikwasaganyizibwa Tomuddi ne Agatha namwe muyinza okuvaayo ne musobola okubeera nga mukwasaganyizaako omwana ono bantu bangi nnyo bensobodde okubeera nga njirawo omubiri mu nkola yange ya SMX Media nga mpita ku mukutu gwange gwa SMX Media YouTube channel bambi tuveeyo tutaase omwana ono babiri Smile enamba y'essimu weri awo ku screen jasobola bulungi okubeera nga tukwatagana jakukomawo at least process yonna yonna ndibayiseemu emunaba musobodde okubeera nga mumuyamba naawe kenyini ayagala omualocatinga osobola okuba ku simu yange nesobola okubeera nga tuba locatinga MSSMX sign out
Nsooke n'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya, alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bw'alimu nga mukadde we bwe yafa, tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tomumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi addeyo asome, bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka. Kw'oteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala, emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery, feesi, ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala akanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono, buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo wojje.